mwaka oguwedde. So ng'ate era ku lunaku lwa Monday wiiki ewedde twalabye ne minisita mu minisitule y'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi yattiddwa. Ate bw'ogendako ddala eri baliraanwa ba zooni eno era we baali bakubidde ne Jeno Katumba Wamala amasasi newankubadde nga muwala we yafiiramu. Ekitundu kino kizze kikolebwako obulumbaganyi obw'enjawulo. Nyinza okulowooza nti abakola obutemu kibanguyira ebyokwerinda biri bitya. Njagala kwogerako n'abamu ku batuuze ababadde bantegeeza nti eyakubye Isma amasasi yabadde awo we yavudde awo Ivan wakulaga awo. Njagala kwogerako kansooke na defense w'ekitundu kino. Sebo amanyago kankwate tufaayo Bujingo David bwana Bujingo, biki bye wategeddeko nga gwowe byokwerinda? Nze ndi musajja mu advent nava ku church ku Saturday sawa zaali 3 olwokuba nti nali nkooye natuula ku buliri ngenda okuwulira within seconds amasasi gasooka vuga 2 ng'omutendeke namanya nti eryo si jinja wabula lirabika okuba ssasi mu kuteebereza. Kakyako kogambye ng'omutendeke nkozeeko ne poliisi mmanyi nawulira amasasi gaali 2. Osula kumpi wansi awo ndi neiba we Kyanja na Mpindi. So bwe mpulira amasasi nga gavuze nawulira oluyooga n'ebweru nti nga mpulidde nga amasasi kwa wetubeera wali congested abantu bangi. Nafuluma nenzira ku mulyango nenyimirira. Kati bwe nyimirira nempulira amasasi amalala gavuga 2. Nga kino kisusse gano gateekwa kuba masasi. Kati ngenda okulaba abantu basituse buli omu atandika okunoonya sound waweeva. Kati abamu ganti wa eyo motoka ya mpaka erabika yeeyiseemu ng'ekuba ki ebibwatuka kwago omanyi essasi eribwatukusenga liva mu distance nene n'eryokumpi erikubye nga liri kumpi sound eyawukanira ddala. Essasi erikubye mu bbanga likuba n'ali ewala aliwulira kuba liba liwaawala. Eriri okumpi sound tetera fuluma. Wayita seconds ntono nnyo amasasi amalala ne gavuga. Bwe gamala okuvuga waliwo abazimbi abali ku niya kalina eyaliwo lineiba eno yennyini bajja nga badduka emisinde nenga teri ayogera kiki kikola ki kibaddewo. Esawa ezo bali bakyakola ekiro baaliwo wakubayo basula. Wayita seconds nalaba dereva kuba mumanyi waswa nga jadduka bwagwa. Mukunyumya agamba ababakuba baali ludda akwamubadde mu ndagawana. Ekituufu kya byonna omusajja yakuba yayimirira ku left wano n'asooka akuba waswa dereva amasasi ku saidi ye. Waswa bw'afuluma emmotoka yagenda adduka bwagwa era ye namusanga. Bwe musanga mubuuza waswa kiki nti batukubye ne mugamba ye waswa ani abakubye nti batukubye amasasi bosi wange batukubye nadduka nga adda ku poliisi. Nanga kati ani ali ku poliisi ne mugana edda nze nva ku kyaki netuuka yolabe. Wayita eddakiika zaali ntono nnyo abaami bateeberezebwa okuba baali 2 naye tosobola ku identifyinga olw'ensonga nti buli muntu yali shocked okulaba ki ekibaddewo. Information ng'emaze okutambula nti Isma akubiddwa. Abaami abo baafuna omwaganya abaateeberezebwa okuba nti be bakikoze nga bayitawo speed buli omu ng'atambula baali 2. Kaakati ngenda okuwulira nga abantu baga nti abaami bayise waneeno 2 ko kubanga mu butuufu nalengera nga batambula naye saamanya nti who was who olwokuba nti yali nsasagge nateebereza nti buli omu aba abadde adduka ki misinde. Kati olwokuba abantu baali bantegedde twajja twambuka n'abantu abatono okutuuka ku saiti we kibadde. Bwe tutuukawo nalaba amasasi engeri gye gakubiddwa. Nina omwami gwe nali naye kwe kuŋŋamba nti Daudi gwe wa defense sooka tutayize emmotoka eno abantu baleme gikwatako yadde gisemberera
nyamba buyambi ne mugamba tukoze tutya. Katono nnyo kansooke awo ngenda kutandikirawo njagala chairman ono. Chairman obadde ngamba temulina soko babuzeeko. Mwasize mutya bannanga batuuliriza okedde wano. Temulina kamera mu kitundu kyammwe. Kamera tulina institute eriko kamera. Naye neeri mu mbizi eriyo kamera naye ekyokusaalirwa nti kamera yaffe ey'emabega wali baali bagibbawo kennaku 3 emabega. Nga kino tekinnabaawo. Amakulu gaakyo kyandibanga abagibba baalina ekigendererwa nti yandibalaba. Balina ekigendererwa nti yandibalaba era kyovola nti bwe baamala okukola ensasage tebaddayo kuyita wano. Bayita eno era nga bagyebalama. Era twagenza okugenda okola footage kamera nga bino byanu tebiraba. Sebo. Kyanja Central Zone soko oyo alabika akulaba alowooza onoomutumira. Kyanja Central Zone ebaddemu nnyo embeera eyeraliikiriza ebyokwerinda bikyabali mu mikono. Ebyokwerinda bituli mu mikono nga bwe tutambula kubanga njagala nengambye wakyalina waggulu. Nga bw'omanyi nti nno ekyalo tekibulamu era bumulumulu naye ebyokwerinda tukyabirina. Tukyabirina dda bikyali. Mwe muwulira mutya nga bino byonna bibaddewo mu kitundu kyammwe ate kumpi mu kaseera ke kamu? Ekyalo nga Kyanja bwe kiba nga kikulaakulana enkulaakulana buli weebeera ebyo tebibula. Era ebyo ebimu kubeeta enkulaakulana. Kubanga awatali nnyo bagagga ate banaalumbayo ki? Awatali balina ssente banaalumbayo ki? Awatali bamanyikiddwa banaalumba baluwa? So nga security tugirina lwakuba nti obumulumulu era bubaamu. Ono neiba wa Isma. Sebo. Kiki ekyabadde obangambye nti tugende wano bwetti onengeze nako ngambye nti awakawo ye wano nkyasobola okulengerayo askari ajja kugulira kati sebo omukulu Isma amanya nze Godfrey Ssenunkuma ndi neiba we omukulu Isma abadde asobola nga neiba afe musajja mulungi enkolagana y'abantu talina buzibu n'abantu bonna kubanga ye ebiseera ebisinga abeera ku kimukwatako abeera ku mboozi ze aleeta abantu be bano ab'amawulire ne bakwata vidiyo zaabwe wano naye embeera bwe yabadde ku ssaawa zaabadde 3 n'eddakiika nga 10 ze nabadde ndi waka nga naaba empulira amasasi sasuse kutegeera nti masasi kuba nabadde munda mu nnyumba naye tukola naye nga kiyitiridde ne tufuluma twensooka wano nga ow'emmotoka avaamu driver we nga avaamu ng'agamba ekyuli bamukubye yakozeseza erinnya lyayo ekyuli bamukubye ng'avuma nga n'emmotoka ekyakirya bweti rivanse kirya mpolampola n'agibuukamu najja n'asikandi buleki. Kati yawakawe yaleseewo nga wali watya? Obudde yavudde wano ssaawa nga 9 ng'agenda wali ku kasaawe wa jogingira wano mu maaso yalese waggule ninge mabega yiwo walookinge nga ogamba wali free awakawa nti wali asobola kulinnya maddala kutuukayo kuyingirayo. Wewati nakati paka nakati wakyali waggule nakalediyo akalese kwogera ng'amanyi ava ku kisaawe adde nakalediyo yakalese kwogera yakabadde olunaku lwajjo kabadde kakyayogera simanyi aba nakati kakyayogera kabadde kakyayogera nga wali awakaawe kubanga yabadde nga wali free saswiti tebadde mbi okujja kuba n'abazigu nti bajja balondoola abantu baffe naye nga saswiti simbi ku Kyanja nga ekyamanira bwagamba nti kakati wewano gega amakaage enduze nekaletukayinza okukaba kakyayogera kubana amatala gonna mwegali gayaka nze nsola manjuwe byonna oba obiraba nti biryoke so yabadde agenze ng'amanyi oluva ku kisaawe akoma kunaabako atereza badde abeerawo nawe abiseera bisinga abeerawo yekka oluusi n'abeera ne driver waliwo omudriver omulala omulasita oluusi atera okujja abadde ne badriver babiri. Chairman, bwe tutunuulira mu mbeera eno olaba incidences ezijja zibeerawo mu bitundu byammwe mwe ng'abakulembeze kino kibawa kyakulabirako ki kubanga emabegaawo balumba ne poliisi yammwe ey'ekitundu? Ekyo kyajjanga kikwekweto kyakulumba poliisi tetuyinza kyogerako nnyo kubanga wano kasi we balumba naye nga ffe ne muno mwennyini mu kikomera kino kye tulimu era mulimu abasirikale abakola ki abasulamu naye baali ku mirimu gyabwe
enjege n'okugwawo. Kubanga bwe tutunuulira balinga abavumaganya oba ekitundu kyammwe bwe tunuulira okuva ku Joan Kagezi nga bwe njogedde eri Kaweesi wali eri ali walako naye era neyiba ali mu Kyanja. Ebyo byonna bw'obanga mujja mulaba ebibeerawo. Kyanja tugambe nti ayanguyirwa nnyo abakozi b'ebikolobero. Ekituufu kyenka waliwo ekintu kye tuyinza okutunuulira ndowooza nga bwe tufuluma mpola mpola. Ekiri kye badde ogambye nga omanyi nti nno abantu abasinga abatta abantu tebabeera muno, bajja babagobera bugoberezi okuva gye bakola ki okuva gye bava, bajja babagoberera bugoberezi. Tetuyinza gamba nti abatemu bali muno mwennyini. Ekintu ky'okulondoola oba okuddamu okutunuulira kamera oba zikyali mu kwaka kati eno ngambye mwagenza okiraba nga bagibbyewo ennaku nga 2 nga tebannakola butemu buno. Kitegeeza waliwo okubaza mwe mutunuulidde mutya okulaba nga muddamu okwetegereza kamera eziriwo zikyakola, kamera ezaateekebwawo gye ziri nga muli ne poliisi. Nkubiriza bannannyinizo buli kiseera babe nga bazikola ki baziza obujja, kubanga asobola okubeera ne kamera nga yagiteekawo naye ng'akimanyi ekyagitta oba ekyafa kino nate n'atakiriplacinga. Ate abantu sekinoomu okubeera n'ezaabwe kuba kakati ndaba ebizimbe ebiri wano eno apartment namba nesirowooza nti kuliko kamera ne sayidi eno ndaba era waliwo eno eriwo ne sayidi wali ekyemmanga ndaba eziriwo okubanga n'abantu sekinoomu baba ne kamera ezaabwe. Ekizibu kya kamera abasinga tebagala zitunuza ate mu bikomera bitali byabwe. Ayaganya atunuze wuwe n'atamanyi nti omulaba ajja kuyita wa munne ate amutuukeko. Abasinga kati street eno bana abasinga laba gino kikomera tekiriko nzigi ekisinga ate balina street eddako wali yeriko enzigi kati ne kamera gye zikola ki kubeera ndaba eno egenda kubaako geeti 2 zokka eno etannateekebwako n'eno mwe tubadde. Kati bano nabo twabakubiriza bwe banamala okuzimba nabo bateekeko ki kamera ne security lights okutwalira wamu. Mwengaba kati abakulembeze mu kitundu kubanga Kyanja yammwe kakati etandika okufuna ekitundu ekibinga tumaliriza okufuna erinnya ebbi, kiki kye muteeseteese? Kye tuteeseteese tugenda kuddamu tutuuze enkiiko tukubirize abantu buli omu abe nga akuuma munne. Bw'otuli omuntu ng'ali awantu okumala eddakiika 2 nga tomumanyi otegeeza abo ebyobuyinza. Twagulawo WhatsApp group tulina emikutu giwerako nga3. Twagala atisi bantu bonna basinga babe nga balina smartphones, mbakubiza babe ne smartphones basobole okulaba nga buli akagwawe wa munne akamanya mu budde. Tweyanziza abavubuka ab'omulembe guno obutakozesa nnyo social media bubi, bakozesa ebintu ebibazimba, ebitabazimba babireke. Neyanzege njagala kwebaza gwe atambudde naffe mu kitundu kyaffe ekyagafeeyo mu programu ekyenkya. Zeetera Kaya munange Ivan Senyonjo yali ku kamera. Tujja kubanga era tubongera ebirala ebigenda mu maaso. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel. Wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday okutandika ku ssaawa 2 ez'olweggulo. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Big Clara Property Services bebalide mpanga mu kuyamba abantu okwekulaakulanya. Bano batunda n'okulaakulanya ettaka. Balina ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala. Big Clara Property Services bannakinku mu by'ettaka. Kutuusibwako. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Birongoosa olususu bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarkets.
Reco Cubes kuba bijanjala ebiwoomu. Kato, this is a quick call. I'm almost out of minutes. Now, second the center,